omuntu eyaleese ekintu kino ekya DNA kyasinga okwagala kutta musajja. The man is always attacked at the different layers. Kyetaagisa omuntu alina lenzi ez'enjawulo okulaba ebintu bino mu context ey'enjawulo. Nti bw'ogenda n'okebera DNA, who is affected? Musajja n'abaana. A mother is never affected. Kuba ye maama abeera ye maama waabwe. Nnyo omukazi bw'afuna olubuto abeera n'essaawa 72 okulugyamu ng'akozesa obweke. N'abeera n'emyezi 3 okulugyamu ng'akozesa enkola endala. Teri mukazi kasukwa ayenda nga takirowoozangako. Fe abasajja bw'olaba ekigira kiti n'osituka. To the women it's different, it's mental. Nti atuula n'alowooza ngenda kwenda ne Kyamagero. Bwe bankwata, bwe nfunirayo olubuto. Like ajja layers zino ezimu ajja azigatta. Babirowoozaako. Women are not physical beings nti they are sexual. Asooka n'akiro, they are emotional. N'atunuulira omusajja ono n'amanya muzanya ntya, mukkiriza ntya. Byonna abiyitamu. Because that is where now for me my biggest challenge was. Actually nagwe nadde nyumyamu naye. Ngangamba nti omukyala with the options available in this country, both legal and illegal. Yes. Why could you choose to have a baby that is not of the man you love? Okay, not the man you love. Omusajja, your husband. Oba boyfriend nti osula naye, because Kyamagero omukyala we fe edda nga sinaba kugamba nti I'm settling down and what, ng'obeera n'omuwala batandika mpola mpola, and this is where for me I have the biggest challenge. Mutandika mpola. Me condom okitegedde. Kikitegedde. Anti labayo bwe muba mutandika wano mu mboozi nga mwakeeraba emboozi etambulira mu condom. Yes. Tukozesa condom nga lwakuba ennaku zino abantu abasinga condom bazikozesa mu kwewala mbuto. Siriimu twakyatya siriimu. Era batwalese brands nnyingi eziri katale. Kiss condom erinako eyaleesi bakayita extra tie. Kayina engeri gye kakwongezaayo. Kati nekabeera kasusu. Obeera nga ali ku skin. Because of the feedback abakyala gye bazze bawa. Nti zino zireekaana nnyo, zino ziwunya bubi. So the innovations zigenze zikyuka. So after some time, some people in that same day, during the act, first round, second round, third round, nagamba akapiira kaveeko. There and then, okitegeera. Abalala you can musobola okwegatta Monday, Wednesday, Thursday, omwezi ogwokubiri naga sikyayagala bupiira. Ne ba moving at that direction. Now, buli lwojjako obupiira, you know what next. Kati, you'll notice that most times abawala bwe mwawukana bw'atuuka ewuwe, question gy'akubuuza, did you come in me? Okay, sorry. Did the kingdom come? Did the kingdom come? That is most times abavubuka abasinga ennaku zino. Okay, I don't know if it changed, but for me those days, those used to be the questions ze baninga babuuza. Now no oli n'omugamba nti yes I did or I didn't. Now these days most of them ladies as early as 14-15 years they have contraceptives. Of course. Either akokumukono, akeeno, babamira, abala babeera ne ssente. They do those morning pills. Yes. So that's what makes me curious. How does a woman then decide to keep a baby ng'ali very sure nti yeebase ne Kyamagero, teyeebase na bbaawe, oba kale ng'amanyi nti I slept with Kyamagero first, then my husband, or my husband first, then Kyamagero, without protection. Then you deliberately choose with all the options around. I am not sure, is it for the husband, is it for the, because we did the same day. With the options available, legal and illegal, why could someone choose to keep a baby, n'amuzaala, n'amanya nti si waawano, ate era n'amulekawo? Nze ndowooza kiri mu njuyi bbiri. Siri mukyala era sizaalangako.
tosindikanga ku mwana. But one thing I see is that we have a lot of rage and anger in our generation. Nti omukyalo omukola ekintu mu myaka gyammwe gino nga mukyali bavubuka nga mwakeeraba n'akutereka kazi tebamala galeka bintu genda bityo n'oyenda oba ku baganda be oba n'akuleka n'asirika naga nja muteeba kati n'agenda agwa ku kifulanka nga kifulanka akyagalako amaaso kifulanka kifaayo kifulanka ne kifuka kifulanka. Now the revenge comes as a child because omukazi alina options zonna okwewala okuzaala omwana oyo. By the time lwasalawo akuma olubuto amuzaale, there was a thought process that went through it, n'akitegeera n'asalawo nti kagwake keetonye ngenda zaala omwana ono. Kati ekyo kye nagambye nti this agenda tuyinza ogiraba ng'eringa a silver bullet against the women who are promiscuous, adulterous, whatever it is. Naye nze kye ntunuulira kye kino, the target is the man. Era mbuuza abasajja abakola DNA nti kati bw'omala okukola DNA and so what? Obeera otegedde nti bano bange bano si bange. Webale nnyo. And so what? You see, now all that is physical. Nze abasajja abagenda okukola DNA nkiwagira, by the way, I believe in that. If you have concrete evidence nti mu bbanga lye nagendere Kuwait ne we nakomerawo awo mwana ono bwe ngattagatta sikitegeera. If you have that kind of thinking, bw'oba olina evidence ya WhatsApp chats oba n'egunda ez'enjawulo oba amasimu ag'enjawulo nti omuwala ono yali alaba kasuku mu bbanga lino, you can go and check. Naye nga tonna checkinga naawe alina evidence, kyenjagala okubuuza, are you mentally stable? Are you emotionally strong? Kyakubiri ozimbye support structure egenda okuyamba, because kino ekintu kikutula musajja na mwana. Omukazi tekigenda mukutula mbukati bw'omala otegeera nti yazaala ebweru okola ekyo omwana addeyo munda ogenda kutegeera nti yesu omwana si wange era otandike omwana okumussa mu lunyirire mwabeera and all that. But do you know why we live kasuku? It's memories. Jjajjawo kyomwagalako ki olina by'omujjukirako, wali omuto yakolanga kino, wali omuto like waliwo dimensions nyingi nnyo ezitusigaza nga ffe bantu. Memories. Kati omwana amukuzanga gwe buli kaseera gwokera ku ssomero n'omutwala ku ssomero n'akunyumiza kino daddy this ne mubiyiga byonna. Bw'otuuka n'okaddiwa n'otuula mu katebe kaawo n'osiriikirira ekikuuma nga you alive a memories. So you want to go and you check that the kid is not yours. Soka weebuze, what is the why? Lwaki nkebeza abaana bano? Because the why will give you the motivation factor. Nti ekigenda okunkebeza abaana mama abwe mutambuze nnyo ngenda bakebera. Kati nno gwe oli ku baana baffe abasajja nti ffe twagala okukebeza abaana n'abakyala batandise okukebeza abaana. Abakebeza ate bba abakyala bakebeza baki? Kasuku yajja wano n'agamba ono mwana wa sister we oba mwana wa muganda we yagenda gyendi. Dedi kakyakola akwata ono ne muganda we n'abatwala babakebere. Bagenda okudda nga DNA ekwatira ddala. Kubanga naffe abasajja abamu balina omuze oguleeta abaana bagamba oyo mwana wa mukulu wange, mwana wa mukwano gwange nakolanga naye bambi gayi yafa nagamba omwana njamulabira mame nga talina kyalina mmuleete wano. Have we thought about that? Nakyo kigenda mu maaso. Nti n'abasajja balina abaana be baleese okukuliza ewaka ng'abaana abo siba bagamba bo bagamba ano nti si baabwe mukwano gwabwe yafa bagakulabira mwana ono nga bafuna n'obudde ne bamutwala nga kyagenda alaba abeewaabwe naye nga bamututte ku bukojja naye ng'omwana oyo ali waka. The whole goal is omuntu yenna ayagala okucheckinga DNA. Nze nja kukusaba nga tonnagikola kakasa nti oli mugumu. Kubanga kasuku abantu bagenda kwetuga. The reason why the biggest numbers are men going for this, because abasajja bakimanyi nti bakyala baabwe benda. Naye kitufuula abasajja nti omanya n'obalamu return on investment. Kati bwe naamugoba
tenziremu emotional capital bano abaana banaategeera nnyabo omulala obala ebintu bingi nga taata noga kankikwata empola naye tekitegeeza nti baba tebamanyi abasajja nti bakyaba babenda. The problem kati nze kyendaba lwaki emboozi eno etintimuse nnyo nti tufunyeemu affordability and different avenues ezalaboratories ezikola DNA testing. Kubanga luli eyewandegeya wateekwanga okutwala ebbaluwa ebawaliriza okukebera whether it is from court or from police to confirm kati kyalwere raise fair economy olietaddeyo clinic ye n'agisaawo which is not bad. It's a free world. Nenzo obuzibu bwe mbulina awantu wamu obulango bwe bakuba oli mu mmotoka ovuga oba oli ku booda taxi ng'ekuli mu maaso nengeriko ekigambo are you sure those are your kids? Kati because society mwe tuwangalira abantu balina trust issues tebakyesigaŋŋana nti bw'atunula mukyala we ng'afuluma naga ha leero anadda. Now they are riding on that. Naye kasikunja g'okulimu akafaananyi otudde mu mmotoka ovuga oli n'omwana waffe n'asoma ekitabo ekiwandiiko ekyo ku mmotoka are you sure those are your kids? Omwana n'akubuuza daddy what does it mean omunnyonnyola otya? Do we have regulators of this? UCC wano werina okukolera ennyo emabegako bw'ojjukira twalina bayitanga ba reflexologists nagamba genda mu reflexologist manyi bakufumita buzi until when the Minister of Health realized that this was actually misinforming some ailments. Ne bagamba bakoma ba reflexology era ne n'obupande ne bukola ne bubola because there was an intention from the ministry to stop it. Nga baali baleeta ekyuma Weebale nnyo mwoteeka ebigere ng'ekyo bakiranga mbu kino omanyi omubiri gwe gwonna gwonna emisuwa gigufuga giri wansi mu bigere bwe kikujira bwe kiti simanyi owona kino abantu ne batandika okugaana okugendanga okufuna real medical opinions nga badipendingira ku ekyo ministry nevaayo n'ekikubako stop. Right now tulina DNA UCC wano weerina okujjira. This is the issue because this is against a family unit. The moment a family unit is broken, the state will be broken. Nakugamba nga nakave Thailand agenda y'abantu bali bweri nti kibasinga okwagala kunafuya maka. Taata bw'aba taliwo maama nga taliwo target agenda kubeera mwana. Emabegako awo baayisa etteeka ensi n'ebuguma ne tubanga ababivuddeko DNA enejja. Buli musajja angenda kebeza. You're going to check, so what? Because agenda ngazi okusinga gwe bwolowooza kankubuulire bano abantu balina emitendera mingi gye bagenda okumenya omugigi gwaffe Kasuku nti bo banoonya awantu emuli sensation nti omwana ne mukuza nga siwa ngenda mutanaka